Bano be bayizi wamu n'abazadde be tusanze ku ssomero lya Bamure Primary erisangibwa mu ggombolola y'Eruddala mu disitulikiti y'e Koboko nga bakutte ebipande biriko obubaka obw'emulugunya olw'abayizi obutafuna bubonero bw'ekigezo kya sayansi. Okusooka bano bakungaanya omukoomu ne beeyiwa mu ofiisi ekyazzeeko okufubutukayo nga beecwacwana. Okusinziira ku bano, abayizi 34 be baatuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde, kyokka ebirala byonna byadda n'obubonero okuggyako ekya sayansi ekyadda nga kiriko X ekitegeeza nti tekyatuulwa. That very people of mine who said for that examination, he do pass or she do pass that examination. I don't know whether which kind of actual sitting is that. A person who is passed is going to receipt. Is a boarding room. Il a le free fish to see classes à la boarding room. I got those young doyle jersey. Classes in Lale. Bano Oluvanyuma bakizudde nti empapula z'abayizi zaalekebwa mu ofiisi y'omukulu w'essomero ne zitatwalibwa kugololwa. We have come to realize that there was a mistake in a science paper whereby the result of science came X, and people were also, in fact the community was shocked about that. And later we realized that the problem was also here with us. Our paper, our science paper was left behind. And we never know how the situation comes in that. Bewunya ekyatuukawo kyokka nga UNEB kennyini yalina abantu baye abalondola ebigezo bino nga bikolebwa olwaggwa ne batwala ebimu ate ne balekawo ekya sayansi. As an institution of government has got procedures, just like other people have ever said. We have got scouts on ground, we have the head teacher on ground. How would it take more than 2 months for them to keep an envelope of learners' results in the head teacher's office? It's really a very difficult situation. I asked you, what was their role? What were their roles by that time? Because I was once a student, and when the papers were sat, it is the role of the invigilators to collect all the papers, and the supervisors take the charge of taking the papers back to the center. Kati baagala UNEB ebannyonnyole ku nsonga eno. If not, is going to give actually contradiction between parents and the teachers. Bagamba nti bo banaku ekitalo jjeka kale ng'omwana okusubwa ebigezo by'akamalirizo kibakoseza ddala. This paper which is unmarked must be marked. Even though how much expenses will be taken on that paper must be done if it is possible to be actually done. N'ekitundu kyennyini bagamba kidde emabega naddala mu byenjigiriza. That very guy who sit for that examination, we don't know whether he or she is going to be a president or a MP for the future. We don't know. And I wish that one takes us actually back. We are going backwards here in Bamure Primary School. We are not going forward. And it depends us like nothing. Bwe twamutuukiridde ku lukomo lw'essimu eggulo ku nsonga eno, akulira essomero lya Bamure Wakojja Birabiriga yagaanye okubaako kyayogera. Wabula waliwo ekiwandiiko kye tulabyeko okuva mu UNEB nga kikakasa nti kituufu empapula z'abayizi zeerabirwa era oluvannyuma lw'okukakasa nti zibadde tezinnaba kutaataaganyizibwa za kugololwa abayizi bafune obubonero bwabwe. Bamure Primary yatandika mu mwaka gwa 1986 ng'erina abayizi 1,482.